Linnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Balamusizzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu. Ababuuzaako yenze Leonard Lwanyaga. Mukama abakuumye atya. Yeebazibwe omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekimu eky'ekkumi. Tithe kiri mu mateeka, tekiri mateeka. Kyakkirizibwa okuweebwa, tekikkirizibwa. Tukiwa lwa mpaka, tukiwa tutya. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Omukisa guno Katonda gwatuwadde okubeera nga twogera gye muli, tukyebaliza Katonda. Sifa abasinga okutegeera, sinze asinga okutegeera ebyawandiikibwa, sinze Katonda gwe yawa okubikkulirwa okusembayo, naye neebaza Mukama nti nno ate kyampaddeko nzijje nkigabane n'abatukuvu be. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tewali gwe nnyinako lutalo yenna. Somesa okubikkulirwa Katonda kwakuwadde, somesa abantu. Nange Katonda okubikkulirwa kwampadde kansomesa abantu. Tewali gwe nnyinako lutalo. Comments nziraba ku YouTube channel yaffe ne ku Facebook. Comments nziraba eziprovokinga, eziyisaamu amaaso, ezivuma, ezinyooma olw'omulimu gwe tukola. Naye nze njagala okubagamba mmwe mwenna abali eyo ng'owulira nti omulimu gwe tukola gukuluma obanga ffe twanditudde wansi gwe osigale ng'ogukola. Nkumanyi bulungi nnyo gwali mu kukola ebintu bino, ate abantu abalala bangi bakumanyi nga omuweereza wa Katonda. Kale n'olwekyo njagala eyo tuleme kutuukayo eyo. Njagala tusigale ku mulamwa gwa kuweereza Katonda, tuve mu ntalo. Abaana ba Katonda tuve mu ntalo n'okulwanagana. Musumba gundi yakoze kino, gundi yakoze bw'ati, ono yakola bw'ati, ono ki. Ebyo biveeko. Mu maaso ga Katonda ogenda kuyimirirawo bw'omu. Si nange Lwanyaga. Ogenda kuyimirirawo bw'omu. Bw'omu bw'oti bwa nnamunigina. Ekibi kye nkoze tekigenda kubalwako. Nkubuulira kino, yiga. Muntu wange yiga kino ekigambo, kiyiga okuva n'olwaleero nti ensobi yange tegenda kubalirwako mu maaso ga Katonda. Wabula ensobi zo gwonga omuntu ze zigenda okubalwako, se zange. Kino kiyiga okuva n'olwaleero. Lekeraawo okulwana n'abooluganda abalala. Lekeraawo okulwana n'abaweereza abalala. Baleke baweereze, naawe weereza Katonda omulimu gwe yakutuma okukola gw'oba okola. Lekeraawo entalo. Va mu ntalo. Mwana wa Katonda, va mu ntalo n'okulwanagana n'abalala. Longoosa obulamu bwo, tereeza ensobi zo, tambula ne Katonda. Bw'oba oyagala obulamu obutaggwaawo, tolowooza nti bagenda kubala ebikolwa bya gundi oba ebyange ku ggwe. Nze ne bwe nnaakola obulungi ntya, obulungi bwange tebulina we bugenda kukugasiza, tebulina we bukuwonyeza musango, wabula ebibyo amazambi g'okola eno ebbali abantu ge batalaba, obukodyokodyo bw'okola bwonna obw'ekisitaani abantu bwe batalaba, ebyo Katonda byagenda okukubalako, so si ebyange. Njagala twetereeze. Mu biseera bino bye tulimu eby'oluvannyuma, twetereeze ffenna. Tudde eri Katonda. Tutandike okukola ebintu bulungi mu ngeri yaabyo nga bwe birina okutambula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Kale n'olwekyo gwe ali mu kunnumba eyo mu zikomenti nawa YouTube, Facebook wa, siina kyenja kugamba wadde nga nkumanyi. Mukama akuwa omukisa era sigala ku mulamwa gw'okuweereza Katonda. Nze ndeka nange nkola ogwange. Katugende mu maaso. Mukama yebazibwe. Ekimu eky'ekkumi kyabanga kya mirundi 3. Waliwo kye bayita ekisooka Levitical tithe, ekyaweebwanga Abaleevi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ne wabaawo festival tithe. Festival tithe nonno kyabanga kya mwaka mulamba. Mwaka mulamba ne wabaawo n'ekyaweebwangayo emyaka 3. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Emyaka emeka?
3. Genda mu kitabo ky'okubala essuula ye18 olunya olwa21 osome ennyiriri ezo mpaka ku lunyiriri olwa28 wonna somawo otegeere ebigambo bino bye nkugamba. Tosoma kanyiriri kamu ojja kubuzaabuzibwa. Amiina. Festival tithe kyaweebwangayo mwaka ekyamateeka 14 olunya olwa22 soma mpaka 27. Tugenda mpola mpola. Soma mpaka 27. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyokusatu kyabanga ky'abaavu bannamwandu bamulekwa baani kyaweebwangayo emyaka 3 buli myaka 3 nga kiweebwayo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Kiri mu kyamateeka essuula 14 olunya olwa28 na29. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala tusome ennyiriri zino twetegereze bulungi. Okubala Levitical tithe, okubala essuula 18 n'olunya olwa21 mpaka ennyiriri eziri awo wonna wansi mpaka 28. Wuliriza. Okubala 18 lunyiriri olwa2 mu emeka 21. Katandike bwe tuti. Bayibuli egamba bweti. Era abaana ba Leevi laba mbawadde ebitundu byonna eby'ekkumi eby'omu Isirayiri okuba obusika, okuba empeera y'okuweereza kwabwe kwe baweereza, kwe kuweereza okw'omu weema ey'okusisinkanyirangamu. Kakati kino ekimu eky'ekkumi kyaweebwangayo nga ky'Abaleevi bakabona abaaweerezanga mu nnyumba ya Katonda oba mu weema ey'okusisinkanyirangamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Olunyiriri olwa27. Era kye muwaayo ekisitulibbwa kinaabalibwanga gye muli ng'emmere enkalu ey'omu gguliro era ng'ebikula mu ssogolero. Kakati tulabye nga tezaabanga na ssente, tezaabanga nsimbi. Kyonna kyonna kye wawangayo ne bwe byabanga birime. Tuddeyo ku Aberi. Aberi ng'awaayo teyawaayo nsimbi, yawaayo ku ebyo Katonda bye yamuweeramu omukisa nga bye by'okulima n'okulunda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tewaabangawo ssente era tewaaliwo ssente. Wano tuddireyo ddala era ne ku Ibulayimu bwe yagenda okulwana n'awangula aba akomawo n'asisinkana kabona Merikizadeki n'amuwa ekimu eky'ekkumi. Ibulayimu ye yakiwaayo nga n'etteeka terinnaba kubaawo ery'okukiwaayo. Kitegeeza nti Ibulayimu bw'abanga yakiwaayo, in fact yawa ekimu eky'ekkumi nga tannaba na kuweebwa mukisa. Ibulayimu ng'akyayitibwa Ibulaamu nga tannaba kulangirirwa kubeera taata w'amawanga mangi. Olabye nti Ibulaamu yawa Merikizadeki ekimu eky'ekkumi nga tannaba na kufuuka taata w'amawanga mangi. Kitegeeza yakiweerayo mu kwagala. Bwe tuba tuwa ekimu eky'ekkumi otunuulira Katonda ky'akoze mu bulamu bwo, n'oddira omutima gwo okusiima kwe gusiimye Katonda n'ojja n'omuddiza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'ojja n'omuddiza. Lwakuba kati ebintu byakyuka. Byakyuka bitya? Nti ne bakabona bano Abaleevi we bataakibawanga baavanga mu nnyumba ya Katonda ne badda mu byalo. Olw'olunyiriri tugenda kulukebera. Tugenda dutunuulira lulimu Nekemeya essuula ye13. Njagala ogisome yonna.
bw'oba oyagala okutegeera kyenkugamba, oba gisome mpaka ku nnyiriri 20 ogenda kutegeera kyenkugamba. Bakabona Nekemeya agamba nti Tobiya Eriyasibu bwe yali nga ye kabona asinga obukulu, Eriyasibu yakwata Tobiya yali mukoddomi we, ndooza n'amuteeka, yali mukoddomi we iziti, n'amuteeka mu bisenge gye baaterekanga ebimu eby'ekkumi eby'abakabona Abaleevi abaaweerezanga mu nnyumba ya Katonda. Oyo omukulu Tobiya bamuteeka mu bisenge ebyo, n'ata ebimu eby'ekkumi byonna tebyaddamu kufuluma kugenda wa? Tebyaddamu kufuluma kugenda mu Baleevi bakabona. Era Bayibuli ekugamba awo nti ne bavaayo ne mu kanisa ne bagenda nga tebakyaweereza Katonda, ne badda buli omu mu kyalo kye ne babivaamu ebyokuweereza Katonda. Ekimu eky'ekkumi anti tekikyajja omugabo gwabwe tegukyajja, baabivaamu ne bagenda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati Nekemeya agamba nti ekyo bwe yakiraba byonna byabaawo naye nga tali mu Yerusaalemi, naye bw'amala okudda buli kimu akizza mu nteeko nga bwe kyali kirina okuba. Tobiya ne bamugobayo mu kisenge gye baali baamuteeka, waaterekerwanga ebimu eby'ekkumi, n'akomyawo bakabona ne bakomawo, ebimu eby'ekkumi ne bitandika okuweebwayo mu kkanisa. Bakabona bwe bagenda ne bagenda mu byalo by'ewaabwe nga tebakyaweereza Katonda, n'abaana ba Isirayiri baalekeraawo okuwa ekimu eky'ekkumi, baalekeraawo nga tebakyakiwaayo. Nkugambye soma Nekemeya essula 13 yonna gimaleeko oba oyagala, ojja kutegeera kyenkugamba. Badduka ne bagenda buli omu mu kyalo ky'ewaabwe nga tebakyaweereza Katonda kubanga ekimu eky'ekkumi tekikyajja. N'abaakiwangayo nabo tebaddamu kukiwaayo kubanga gye baakiteekanga omukulu Tobiya gye yalinga asula, nga buli lwe bakissaayo Tobiya ndoozanga ye akyeriira nga tekikola mulimu gwe kirina kukola, nabo ne babivaako nga tebakyawaayo kimu kya 10. Ekibuuzo, baali tebakyakuŋŋaana oba baali bakuŋŋaana? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyo nkikulekedde. Kakati tugambye nti ekyo kimu eky'ekkumi ekisooka ekyali kiyitibwa Levitical tithe. Ekimu eky'ekkumi ekyokubiri kiyitibwa Festival tithe. Kino baakiwangayo buli mwaka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekimu eky'ekkumi ekyokusatu Poor tithe, ekyo kyaweebwangayo oluvannyuma lwa myaka 3. Njagala tugende mu kyamateeka 14:28. Ekyamateeka 14:28, in fact 29. Tandikira ku ssomo linnyo olwa 29. Ekyamateeka 18:29. Bayibuli egamba bw'eti. N'Omuleevi kubanga talina mugabo newankubadde obusika awamu naawe, ne munnaggwanga, ne mulekwa ne nnamwandu abali munda w'enzigi zo, banajjanga ne balya ne bakkuta. Mukama Katonda w'alyoka akuwa omukisa mu mulimu gwonna ogw'omukono gwo gw'okola. Wangi bwe tutandikira ku 28, Bayibuli egambye nti buli myaka 3 bwe giggwangako onoofulumyanga ekitundu kyonna eky'ekkumi eky'ebibala byo mu mwaka ogwo n'okiteekanga munda w'enzigi zo. Kati kitegeeza nti bano bannamwandu bamulekwa bagenda kujja munda w'enzigi zo bali ekimu eky'ekkumi kino eky'emyaka emeka? Eky'emyaka 3. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kaakati nkuzzizaayo eri ne nkugamba nti lino lyabanga tteeka
kino kiragiro. Kino ekimu eky'ekkumi mujja kukiwanga kigende mu baavu, kino kigende mu baavu bannamwandu baki, kino ky'Abaleevi bakabona abaweereza mu nnyumba, kino ky'abantu bafaanana bwe bati ne bwe bati. Buli kimu eky'ekkumi ekyaweebwanga kyabanga n'omugaso lwaki bakiwa. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Nkugambye nti nno mu Nekemeya bali Abaleevi bwe baalabanga ekimu eky'ekkumi tekikyajja badduka buli omu n'agenda mu kyalo ky'ewaabwe bakabona nga tebakyaweereza ne baddayo mu kulima. Mukama yeebazibwe. Kakati bwe baddayo Nekemeya akomawo n'abakomyawo. Bw'abakomyawo abaana ba Isirayiri baddamu okuwa ekimu eky'ekkumi. Kubuuzizza baali bakuŋŋaana oba baali tebakuŋŋaana, kyo nkikulekedde, teeka mu komenti awo. Kakati nga bwe tutunuulidde nti ekizampo y'ekimu eky'ekkumi kya kaakati ffe abaava mu tteeka abali mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo wangi tukiwa bwe tuti. Olubereberye essuula ey'e14 n'olunyiriri olw'amakumi 20. Lubereberye 14:20 tukiwa bwe tuti. 14:20 Bayibuli egamba bweti. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. Merikizadeki agamba Ibulayimu. Ibulayimu ng'amaze okuva mu lutalo asse bakabaka beeri b'e Sodomu, kati asisinkana Merikizadeki amugamba nti Katonda atenderezebwe oyo akugabidde abalabe bo mu mukono gwo wangi, n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Ibulayimu n'akwata ekitundu eky'ekkumi n'akimuwa ku ebyo bye yali amaze okunyagulula wa eri gye yali ava okulwana e Sodomu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati Merikizadeki bakwata ekimu eky'ekkumi bakola ki? Bakimuwa. Naye bino byonna bigenda okubaawo nga n'etteeka ly'okuwa ekimu eky'ekkumi teririiwo. Kitegeeza ki? Ibulayimu yawa ekimu eky'ekkumi ng'akiweera mu kwagala, mu kusiima Katonda. Ibulayimu mwe yaweera ekimu eky'ekkumi kubanga yali tannaba na kutuumibwa linnya Ibulayimu, yali ayitibwa Ibulaamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ibulayimu akikwata akiwa Merikizadeki, naye nga tewali amulagidde, wabula okusinziira ku Katonda by'amukoledde kwasinziira okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Njagala osituke mu kkanisa y'oyo akugamba nti bw'otakiwa toyina mukisa, nti Katonda ajja kuwa omukisa ng'omaze kuleeta wano $10. Leeta $10 Mukama akuwa omukisa. Leeta $10 Mukama akuwa omukisa. Leeta miliyoni ya ssente Mukama akuwa omukisa. Nedda, awo situka waayina enjigiriza bwetyo situka. Already tuli blessed, twaweebwa omukisa. Kati omukisa Katonda gwe yakuwa kwogenda okusinziira okumuddiza mu kwagala. Bayibuli egamba bweti mu kitabo kya Luka essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olwa38. Kansomeyo owulire. Luka 6:38. Wulira. Luka 6:38 egamba bweti. Egamba mugabenga nammwe muligabirwa, ekigero ekirungi ekikkatiddwa ekisukundiddwa eky'omuyiika kye balibaweera mu kifuba, kubanga ekigera ekyo kye mugera nammwe kye muligererwa. Mu kwagala buli lw'ofulumya
ky'ogabye ky'owaddeyo oba olesseewo omuwaatu oguyingiza ekinene. Oluguudo lw'oteekawo ng'omaze okugaba oba ng'omaze okuwaayo lwe luguudo olugenda okuyitamu omukisa kujjire. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bakolinso ekyokubiri essuula ey'omwenda n'olunyiriri olw'omusanvu. Bakolinso ekyokubiri 9:7. Bayibuli egamba nti buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Kati tukiweerayo mu kisa. Twayingira mu kisa, kati 1/10 tukiweerayo mu kisa, tukiweerayo mu kwagala. Mukama yeebazibwe nnyo. Tukiweerayo mu kwagala so si mu tteeka. Tetukiweerayo mu tteeka wabula tukiweerayo mu kwagala. Bayibuli egamba mu Baluumi essuula 10 n'olunya olwokuna nti kubanga Kristo y'enkomerero y'amateeka okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Kristo y'enkomerero y'amateeka. Kati twayingira mu kisa kya Mukama waffe Yesu, buli kye tukola tukikolera mu kisa so si mu tteeka. Etteeka eppya Mukama waffe Katonda lye yawandiika ku mitima gyaffe mu Yeremiya essuula ya 31 n'olunya olwa 31 n'okkirira awo, eryo etteeka eppya lye tuweerayo mwe tuweera 1/10. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tuliweera mu kisa kiri ekya Ibulayimu mwe yakiweera 1/10. Bwe yawa Merukizaddeeki 1/10, tewaaliwo yali amulagidde, tewaali tteeka lyamulagira nti waayo 1/10. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bagalatiya essuula ey'okusatu n'olunyiriri olw'10, Bayibuli egamba nti kubanga bonna abayima mu bikolwa by'amateeka bafugibwa kikolimo. Bwe bw'onoosinziira mu kikolwa ky'etteeka nti nze nkiwaayo kubanga Musa yagamba tukiweeyo, ogenda kusigala ng'ofugibwa kikolimo. Kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli atabinyiikirira byonna ebyawandiikibwa mu kitabo kino eky'amateeka. Mukama yeebazibwe. Bw'onookiwaayo ng'okiweera mu tteeka, munnange ogenda kuba ofugibwa kikolimo. Kubanga Katonda yakutunuulira nga tosobola kutuukiriza mateeka gonna mawandiike ku mpapula, nga at least osobola okugatuukiriza okuyita mu kisa, osobola okutuukiriza etteeka okuyita mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Etteeka Katonda yalikwata n'aliwandiika ku mutima gwo, lifugira wano mu birowoozo byo nti okola obwenzi togenda kusooka kusoma wali nti toyendanga, lijja kubeera mu mutima gwo na mu birowoozo byo. Bayibuli egamba mu Yeremiya essuula ya 31 n'olunyiriri lwa 32-34, Bayibuli egamba bw'eti nti awo wajja kuba tewali muntu akuyigiriza nti tya Mukama oba manya Katonda, kubanga bonna bali mmanya nze. Amaze okuwandiika etteeka eppya mu mutima gwo. Kati tewakyaliwo ntiisa ekutiisa nti tya Katonda, bw'otamutya ogenda kuba kino. Ogenda kumutya munda mu ggwe lwa kisa. Olw'ekisa kya Katonda ogenda kutya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kale 1/10 tetukyakiwaayo nga tukiweera mu tteeka. Teri agenda kukaka, teri ajja kukukaka. Nkugambye logiki ali bw'ati nti buli lw'okwata n'owaayo oba otaddewo ekkubo eriyingiza, atawaayo taba na kkubo liyingiza. Bwe bwavu obuluma abantu nti ye yali selfish, tawaayo, tagaba, tawaayo, tassaawo kkubo liyingiza. Buli lw'owaayo bw'oti, omukono gwo bwe gukomawo bwe guti, gukomawo na mukisa. Mukama yeebazibwe. Buli lw'owaayo bw'oti, omukono gwo gukomawo na mukisa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo.
kati tewali agenda kugamba nti nno munnange wategedde nti oyagala omukisa nti leeta emitwalo 5 wano. Oyagala Katonda akuwa omukisa, leeta akakadde k'ensimbi. Ebyo byonna bya bwereere. Oyo aba akulimba, aba akubuzaabuza, aba kyayogerako aba takitegeera na butegeezi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kaakati ngenda kusoma olunyiriri luno, tujja kwongerezaako vidiyo eddako. Bebbulaniya essuula ey'omusanvu n'olunyiriri olw'12. Njagala twetegereze bulungi ekyawandiikibwa kino. Bebbulaniya 7:12. Bayibuli egamba bw'eti: kubanga obwakabaka bwe buwaanyisibwa, wuliriza, obwakabaka bwe buwaanyisibwa era n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa. Obwakabaka bwe buwaanyisibwa era n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa. Kaakati okuwaanyisa kitegeeza nti obadde olina ky'olina ne wabaawo aleeta ekirala n'akikuwa n'omuwa ky'obadde nakyo. Ekyo kye bayita okuwaanyisa. Wangi nti bwe kiba nga waaliwo etteeka liri lyatuggibwako ne liwaanyisibwamu ekisa, kati buli kikolwa kye tugenda okuddamu okukola tetugenda kikolera mu tteeka, tugenda kukikoleranga mu kisa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katukome wano olunaku olwaleero. Mukama abampeera omukisa mwenna mu linnya lya Yesu. Amiina.